twesinyenyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga abazira ennyo abatusooka balwana nnyo mu ntalo ne bayagala nnyo eggwanga lyaffe naffe tulyagalenga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga abaana balero atulwane okukosa Buganda nga tujjukira nnyo bajjajja baffe bafiirira ensi yaffe twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga zennayibatya ne sitenda Ssaabasajja Kabaka asaanira kugo Buganda bonna naffe nga tumwesiga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga Katonda omulungi ow'ekisa otubere Mukama tubundukule emikisa gyera baffe omukuumenga twesinye nnyo olwa Buganda yaffe ekitiibwa kya Buganda kyavaata naffe tukikuumenga mbalamusizza nnyo abooluganda mwenna abakoona ab'emikwano mwasiibyeyo mutya nno ababuuzaako nze Haruna Mutabaazi abampuliriza mwenna olwaleero ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omwenda omwaka 2012 tukomyewo nate okubanjulira pulogulaamu yammwe eŋŋanzi wooli nywera essimu yaffe nga bulijjo eri ng'oli wabweru wa Bungereza osooka n'onyiga 4 n'ogattako 2 0 8 9 1 7 2 9 8 Skype yaffe eri Ngabo ya Buganda ne email eri abo abandyagadde okutuwandiikira eri Ngabo ya Buganda @gmail.com
nga tusinziira wano mu studio yaffe ngabo ya Buganda eri mu Ilford ku njegoyego z'ekibuga ekikulu London ekya Bungereza. Nga bulijjo tusooka n'okwegayirira Katonda waffe nga tumusaba atuyambe okuwangula kaweefube ono gwe tulimu. Katonda waffe, Abaganda tukusaba otuggulirewo ekkuba eggolokofu omwaka guno gwatandika 2012 gube gwa kitangaala eri Abaganda abalumirirwa Obuganda okubujja mu nnyanga. Katonda waffe ow'ekisa n'amazima, Katonda awuliriza abalajana, nga tukusaba otujje mu kulajana kwe tulimu okw'ensi yaffe Buganda. Katonda w'abajjajjaffe, Katonda w'ensi yonna, era Katonda w'ensi nyaffe Buganda, tukusaba otuwe amagezi, okumanya, amaanyi n'obuvumu mu kwerwanako kuno okununula ensi nyaffe Buganda okugijja mu buwambe. Tukusaba tufune entegeke ya nnamaddala omwaka guno, tutuukirize obweyamo bwaffe obw'okujja nnyaffe Buganda mu mikono gy'abagwira. Tukusaba otuwa amazima, ekitangaala n'entandikwa n'obusobozi mu ebyo ebigenda okuyamba abaana baffe n'abazzukulu okusanga Buganda eyeesiimisa. Tukusaba otukulembere mu kwerwanako kuno, tweggyeko abantu ababi abatukuumidde mu bufuge obuwangaazi bwaffe bwonna, obatuwonye. Amiina. Nga bulijjo tulina omutwe gwaffe ogugamba nti Abaganda amazima galituwa eddembe. Abaganda amazima galituwa eddembe nga tugayimiriddeko, nga tugoogera era nga tugakkiririzaamu, gagenda tuwa eddembe n'abaana baffe n'abazzukulu mu kkubo lino lye tukutte ery'okulwanirira nnyaffe Buganda. Abaganda ffenna tusaana tukimanye nti omulabe omusuubira mu bya bulabe. Tetulina okukola kwe kufungiza, tumanye engeri gye twetaasaamu omulabe, tumanye bumanya nti ebikyatujjira ebisinga ebyo bye baakatukola bingi nnyo. Kintu kikulu nnyo. Tumanye bumanya nti ebikyatujjira ebisinga ebyo bye baakatukola bingi nnyo. Buli Muganda waali. Twebuuze tubyetegekedde tutya okubirwanyisa.
tubyetegekedde tutya okubirwanyisa ebyo ebitukolebwa era binaakoma ddi oba binaatuusaawa nga babitukola. Abaganda ekiseera kino buli muganda waali alina kutambulira mu bibuuzo olw'embeera gye tulimu mu nsi yaffe. Ani agenda okukomya embeera embi baganda baffe gye balimu abanaku nga babagobaganya we basula, babagobaganya ne we bajjaako okulya? Ebyo byonna omuganda tulina okubirowooza.